Wetutuukidde ku kitebe kya NRM ekya Ddondo ng'akakiiko kakyagenda mu maaso n'okuwulira emisango egyaloopebwa ab'emulugunya ku byava mu kulonda akamyufu. Munnamagye yagannyuka era nga yavuganyako ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Henry Tumukunde y'omu ku baayitiddwa akakiiko kano oluvannyuma lw'okuloopebwa abo be yali avuganya nabo mu disitulikiti y'e Rukungiri. Isaac Tukunda nga y'omu ku bawangulwa Tumukunde agamba nti ono yava mu kibiina n'asalawo okwesimbawo ku bwannamunigina ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga nga si kya bwenkanya okukkiriza omuntu kikula kino ate okuvuganya nabo mu kibiina nga tasoose kusaba kisonyiwo. Oba bw'oba oli memba omusya waliwo gye bayita osweyalinga n'okakkasa nti ojja kugendera ku tteeka lya NRM. Ebyo teyabikola katugamba si memba. Ekyo ng'okitadde ku bbali Tumukunde yagulirira abalonzi kussa n'okubatiisatiisa ng'akozesa amagye. Kubanga tulinayo abalonzi nga abasukka mu 1,200 naye walonda abalonzi nga 9 abalala baagaana kubanga babatiisatiisa. Ate ye Shamim Nanfuma ne Joya Zake bano nga bavuganya ne Amina Lukanga ku ky'omubaka omukyalo wa Kampala balumiriza Amina okugulira abaakola ku by'okulonda ne balangirira ye wadde yali awanguddwa. Nga balaga nti atusinze mu division emu kubanga Kampala akolebwa amagombolola 5 naye oli bw'avaayo n'alangirirwa ng'awangudde ng'ate yawangudde mu division emu nekituleetera okwemulugunya. Omukyala gwe baalangirira kituufu teyabutwala yabba bubbe. Kyokka Amina ebimuvunaanibwa abyegaanye. Buli ayannangirira yagatta nange nengatta nawula ne bagatta. Era ndi mukakafu nti byempadde ebyo byemmanyi. Anet Musibika nga yawangula disitulikiti y'e Manaafa naye yeewozezzaako ku bimwogerwako. District nene mubaamu irregularities forms endala tebazimpa naye still ezo zennina zintuusa ku buwanguzi. Kyokka waliwo abavudde mu kakiiko kano nga bawaanisiganya ebisongovu oluvannyuma lw'obutakkaanya. Gwe nawe wabira yali namba ndala aye nga mwalimu okutisibwatisibwa kungi okw'abalonzi mwalimu okutema abantu bange ebipanga. Ate ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire talabiseeko mu kakiiko kano wadde ng'abadde yayitiddwa bwe twogeddeko n'akakiiko kw'abo abatazze ne katuddamu bwe kati. They have been given time later in the evening, so tonight people will work late. They will come back, I think maybe 6 or even 7 o'clock. Akakiiko kano kakomekereza ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja okuwulira emisango gy'ababaka ba Parliament katandike ku egyo egyakaweebwa ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Ng'ennaku 4 omwezi ogw'omunaana bajja kubanga bamaliriza okuwuliriza empoza ey'emisango egy'aba MP flag bearer, then balyoke batandike okuwuliriza egyo egyavudde mu buluulu obw'aba LC5 flag bearer. Kyokka tukitegeddeko nti akakiiko kano kakuwa ensala yaako nga kayita ku intaneti. Bwenabanga basalawo tujja zibaweereza ku email zaabwe ne ku WhatsApp zaabwe. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.